na eno kanisa gye twogerako ya Museveni nawe leka eno kanisa gye twogerako omukulembeze waayo agamba tuyisapozi kuwagira President Museveni ne bazjamu empale n'ey'omunda nsomba oli ku kamera njogera weewaawo nali mu senior 6 ne bagamba nayogedde n'omuwala waliwo eyandaba bakulopye bandoopye ne bakola ekintu kinalaba nga kya buseegu nnyo ate kya busiru nnyo banyingiza mu ruumu nga mulimu abasajja abatudde abasumba na leero mama nga yagana okuyasa eyakuzaalira ddala eyanzaala eyanyonsa eyansomesa bw'omuwaga mama nga yansomesa mu nnaku neyerekereza okwambala obulungi nze nsome mulamu era ndaba ali wa nabbi takwatako talya yadde takiriza kugenda na ku simu ne bwoweereza ebintu ewaka takkirizibwa ne bwotuuka ewaka tokkiriza kulya nabo mmere bali emmere nga wooli olaba ne bakulyako emmere n'osala n'ogenda n'olya mu wooteeri abazadde baganda bange ate mamange talina yadde ensobi so omukyala bwe yafa anga twabagamba sente ye sadasa omukazi era mukyala wange namuziika zekka n'ekkanisa ey'abapentekooti maama owange nabbi yamugaana okujja yeyo sinana kutuukayo maama yatusomesanga agamba njagala kugenda ku Isirayiri nenkwata obukadde 9 nensasula tiketi ya Isirayiri mama agenda ka Isirayiri gye walootanga mama watusomesa oyagala kugenda ka Isirayiri sasula sente nengamba mama processing a passport aba processing a passport ayabuuza omusumba abuuza mutabanyi wange anti yansasulira tiketi ngenda Isirayiri na eki eyagwa ndiye omwononyi ogw'omuzimu gutya era sente ya tiketi yafiira awo Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nze kati nvaayo nga mpulira neetamiddwa nga mpulira nsina gye ndaga bansoozaamu ssente naye bwe mbaako nekyeneetaawo kunnyamba ate nali mu senior 6 ne bagamba nayogedde n'omuwala waliwo eyandaba bakulopye bandoopye ne bakola ekintu kinalaba nga kya buseegu nnyo ate kya busiru nnyo banyingiza mu ruumu nga mulimu abasajja abatudde abasumba nagamba ono omuwala mumanyi konze mumanyi n'omuwala gyali bamuleese tebamuleeta kwolwo omumanyi otya ana tusaba naye musaba naye
mwina kyemukola wakati wo naye kwanze tewali mfenga tulina obujulizi tulina obukakafu nabbi naye waali teyaliiwo just sub zone asose kusindika bano basajja b'ekulauti nebagamba jamu empale ne banzijamu empale n'ey'omunda somba oli ku kamera njogera weewaawo ne banzijamu empale basajja bakulu nesigala nga bwe nazaalibwa mbubaka kasenti sebakankona mukazi nali sebakankona mukazi yenna olwamala omu najja n'akebera okugulu okumpi simanyi kuba baana bulabi nagamba kati yambala nengamba kati ekyo kyali kikwataganira wa bwemba ina kati bw'obeera eri mbadde njogera naye neŋŋamba nti eri balina engeri gye bakukakkanya eyo si yentiisa gye bakuteekamu yes nabbi nabbi bw'aba kina kyatumye alina byabagambye kyekyo tekisuka waawo now nvaayo naye abantu bano kambaviire by then nali ku university nentayo okusoma university yange naye mwaka gwa kubiri nali ndi awo webakugiramu empale wali ku university nali mu senior 6 wali mu senior 6 vacation nembagamba banange kanisa nedda ogamba bo nankatandika okugenda abapentekooti balokole b'omwoyo nangamba mwana waffe ogudde era k'ogudde tokyali paati yaffe tokyali tuntundo kuffe bo tewaliko nti onooyimuka neŋŋamba sibansaze na muwala senze naye enkyusiza kanisa kasita obavaamu bwe pa ofuuse setaani ofuuse muzimu ogudde okuva mu ggulu now bakulwanyisa kiri kye bayita ekirwanyisa ekinene awo nenfuna omukyala kitegeeza abantu bano be batusibyeko sitaani mbuuza lwaki kubanga buli agwa afuuka sitaani buli agwa abeera setaani era guba muzimu now awo nemala kusoma nefuna ku mirimu awo nefuna omukyala kyali jjinja anvudde ndi mu Kampala wano nefuna omukyala nengenda nemwanjula nemukuba embaga agamba nasobola agenda ku ebyo era tebajja anti wali atuvuddemu naye navaamu abatajja mwalimu n'ab'eŋŋanda zo nga basabira eri era nabo yes nga lwaki tebajja n'ab'eŋŋanda zo nabbi ategeera nzijukira close my sisters they came my sisters ange bajja n'abantu abali close awo akati ekintu ekyongera okukwasa nati bwenavala okuwasa mukama naleeta omukisa gwa ssente nefuna ku busente obwekivubuka manyi sente z'ekivubuka buli bwozifuna bwoti olowooza kwambala bulungi nakuvuga ku mmotoka era ebirowoozo nabyo tebyako nengula emmotoka eyasooka nengula eyokubiri nengula eyokusatu sente zaaliwo kokoko nenfuna ku busente awo akati nagamba nti sente azijamala bibabulimba agenda mu nnyanja biveeri ku kyaki ekyo nekinwanyisa nnyo nga sente yange ne mama nga etagirya naleero mama nga yagana okulya sente eyakuzaalira ddala eyanzaala eyanyonsa eyansomesa bw'omuwagamba ati mama nga yansomesa mu nnaku neyerekereza okwambala obulungi nze nsome mulamu era ndaba ali wa nabbi takwatako talya yadde takiriza kukogera naye ku ssimu ne bwoweereza ebintu ewaka takkirizibwa ne bwotuuka ewaka tokkiriza kulya nabo mmere bali emmere nga wooli olaba ne bakulyako emmere nosala nogera nolya mu woteri abazadde baganda bange ate mamange talina yadde ensobi wabula nabbi so ebintu bino mubiteeko ne ku TikTok biteeke ku platform ez'enjawulo abantu nabbi nga brainwashing nnyo abantu nze omukyala gwe nali nawasa mu 2012
1222 omukyala ajja afa ndi omu ku victim za covid. Yafa covid. Nkubira mama esimu mama omukyala nga afudde. Nga sina nakutuuke mukama mpaka sende nzija ziba kayumba. Mama tugenda kuyingira mu nyumba house warming. Mama badde sabojje nanga sisobola kuyingira mu nyumba ya setani. Sabo mwana we. Enyumba eyo Paulo Center wa setani. Omwana we. Yes. So omukyala bwe yafa anga twabagamba amusaddasi twako sente ye saddasi sente saddasi omukazi. Era mukyala wange namuziika zekka n'ekkanisa ey'aba Pentecote maama owange nabbi yamugana okujja yeyo sina nakutuukayo. Maama yatusomesanga agamba njagala kugenda ku Isirayiri. Nenkwata obukadde 9 nensasula tiketi ya Isirayiri. Mama agenda ka Isirayiri. Je walotanga. Mama watusomesa yagala kugenda ka Isirayiri. Sasula sente. Nenga mama processing a passport. Mama processing a passport. Aba processing a passport ayibuza omusumba. Abuza? Yebuza mutabanyi wange anti asasulide tiketi ngenda Isirayiri. Na echi eyagwa ndiye omwononyi ogwo muzimu situtya era sende ya tiketi ya fira obwetyo nezifirayo ate was paid not returning. Otadde mu maama we kiroto kiki yalotanga akituukirire mama agenda abe Isirayiri ayo nateka musere kasana kuzimba nga nkyapangisa ngamba mama wange nyala agenda Isirayiri. Mama yatusomesa nga agamba nyala agenda ka Isirayiri. Kale mpuli ennaku mutima gwe akati ebyo bitubise mu bintu bingi ekyasinga okunnuma. ne mama kati ayogera kibo omusanga. Mama yakugamba Paulo vaayo eyo gy'olikoma weno mu kanisa eno. Ne mugamba mama okukomawo njagala nnyo okukomawo. Naye ebikolwa kibe mwali munda zeeke ebiraga nti muli batuufu. Ebinsikiriza nkomewo. Ka Bayibuli egamba nti mukabenga n'abakaaba musanyukenga n'abasanyuka. Naye enfiirwa ati omukyala gwe ne mutasobola kujja kunzikirako. olwokuba muzi oli muzimu. Now muganda wange ekimu mbadde ndi mukwefaza n'ekintu kye bayita okwagala. Ekimu ku thermometer yakasa nti gundi ono alina Kristo ono tamulina kwagala. Soma Bayibuli. Tuli mu Yokaana olw'ekumi n'olumu. Kubanga kino kye kigambo kye mwawulira okuva ku lubereberye ffe okwagalananga. 12 singa Kayini bwe yali owomubi natta muganda we era yamuttira ki? Kubanga ebikolwa bye byali bibi n'ebya muganda we bituukirivu. 13 temwewuunyanga abooluganda ensi bwe bakyawanga. 14 ffe tumanyi nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu kubanga twagala abooluganda atayagala abeera mu kufa. Bino kino kye kikakasa nti wayingira mu bulamu obutaggwaawo kwe kwagala. Omuntu oba mwenzi musembeze ajja kyuka. Omuntu oba munywa mwenge musembeze oba omubulire mu kwagala. Ng'omugamba kati bakola bwe bati bakola bwe bati naye mu kwagala kuba naye mwennyini ali mu kusosola oli toli malayika oyina ebikyakukuba okyayambadde omubiri oyina ebikyakukuba akati buli agenda mu bulamu akabonera akakasa nti ogenda mu bulamu obutaggwaawo kuba nakwagala. kituufu. Oba tosobola kwagala muganda wo gw'olabako n'amaaso go olimba otya katonda gw'otalabangako nti omwagala. Poziko ngwena ky'omwagaza. Ngwena ky'omwagaza. Soma. Tukyali mu Yokaana. Abeera mu kufa. Buli muntu yenna akyawa muganda we ye. Buli muntu yenna akyawa muganda we ye mussi. Wangi? Buli muntu yenna akyawa muganda we ye mussi. Era nga mumanyi
nga tewali musi alina obulamu obutaggwaawo nga bubeera mu ye. 16 ku kino kwe tutegeerera okwagala kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe naffe kitugwanira okuwangayo obulamu bwaffe ku lw'abalala oluganda. 17 naye buli alina ebintu eby'omu nsi n'atunuulira muganda we nga yeetaaga n'amuggalirawo emmeeme ye okwagala kwa Katonda kubeera kutya mu ye. 19 agamba bw'atyo ku kino kwe tunaategeereranga nga tuli ba mazima ne tukkakkanya omutima gwaffe mu maaso ge. 2 mu buli kigambo omutima gwaffe kye gutusalira okutusinga kubanga Katonda asinga obukulu omutima gwaffe era ategeera byonna. Omutima gwaffe gugamba nti kino kikyamu ekyo kikyamu ye yardstick bwe kugamba nti kino kituufu si mwana wa muntu kugamba nti kino kituufu naye nga naye kyolaba okikola kino kikyamu naye kubanga nabbi yayogedde noba ng'okikoze okitegeera. Yesu Kristo yali mulokozi. Tetulina lunyiriro lwetulaba maama wa Yesu ng'alokoka wangi sirinawo lunyiriro ndaga nti maama wa Yesu Mariyamu yali mulokole. Naye tulaba Yesu ng'ali ku musaalaba agamba Yokaana nti Yokaana nze ŋŋenda naye maama wuuyo maama wange oyo mulabirire. Naye ng'ali mugamba Yokaana alabirire maama we ono mulokozi agamba balabirire maama we atalokoka. Yesu yani badagamba nti oyo mwonoonyi saala kumulabako. Hakati ekikakasa nti ono mulokole oli suppose kubanga olaga abantu abatali balokole okwagala okutuufu naye bano bakyawa bukyayi. Nze mamange mukyala bamala okuwumula tumaze omuziika twafiira oluvannyuma lw'ekisi 2 mu kyalo neninya mmotoka nenvuga nengenda mu kyalo bwetuuka mu kyalo nengenda okuziika nenga naye lwaki sisula waka nengenda ensula ewaka nenga nensula ewaka wakati nina room mama giyampa room eyo mwe musula n'abakozi ba maama alina eddwaliro alina n'edduuka ate abakozi bonna abalenzi basula omwo. Hakati bwe natuuka ne bagamba naye nze kanja ne bakankooye naye katujje oluggi lwali luggule nze nenza oluggi nebaka ng'amanyi abantu bange bali mu kujja toleki twebake. Maama yazimba eddwaliro waggulu wano yapangisa bano n'abagamba temusula na mwonoonyi mugende eri waggulu eri wadde teri masanyalaze mwebaka eyo temukkiriza kusula na mwonoonyi mu nnyumba. Omwana mujja kwonooneka alumiddwa abakozi okusinga naye nga bino si bya maama nti maama ye mubi naye okuva waggulu ontegeera alina ensigo ne bamala bawulira nti bali abakozi be abasobera mu kanisa basuze nange mu nnyumba maama abagudde mu buzibu waliwo kitegeeza n'abakola ku lugambo abo. My God olugambo yemmere yawali alina ba informa okalungiiza nnyo nakuga alina intelligence. So ekanisa eno etambulira ku nabbi tetambulira ku byawandiikibwa. Ekirala ekanisa y'abalokole fa Pentecost ekanisa ya nanyini bamuyita mwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama yali supposed okuvuga ekanisa ogitwala mu maaso si nabbi. Era kyobola ngambye nti oyo nabbi waabwe mukubamu ebituli bingi kubanga yalagula nzijukira kubanza ntanya mu following okulaba oba nasalawo n'agamba nti kati abazadde mudde mukwatagane n'abaana. That's my major point awo esinga okwagala awo. Kakati ntera nnyo bagoberera nejo yabadde mukono awo
ngakubiye crusade mutrenyo bagoberera hati lumu yalagula nagamba bwemba covid agenda kujja wano naye covid agenda kuyingira mu Uganda bwana yingira ngaze siri nabbi yatta abantu covid for your own information and charge nagamba hiyo bae ya kiteke nagamba let me remind you the charge covid ya tupta nagamba ne bwana abayingidde mu Uganda teri mutuukirivu wa kanisa eno agenda kola ki kufa waliwo omwami bali bamuyita Kasanvu nga bamuyita Emmanuel Musasizi nga ya assistant we nga yetano we assistant we nondageza ko mukakasi yafa covid era bamuzika mu kiveera kya black nga ndaba went abayigiza endiga zo zaalaba ubati zakiraba simanyawo babiri akyali nabyolo 24 atakyali tukyali wenyini yawo 24 agamba bwati era akwata ebiragiro bye abeera mu ye naye mu ye era ku kino kwe tutegeerera ng'abeera mu ffe olw'omwoyo gwe yatuwa omwoyo gwe yatuwa ono gwe yatuwa wakwagala wasanyu ebikolwa by'omwoyo bikola mwenda ebibala by'omwoyo biri ebibala mwenda kwe kwagala omuntu alina Kristo alina n'okwagala alina okuba n'ekisa Bayibuli egamba nti mubeere nga bakisa nga kitamu omugu bwali ow'ekisa okitegeera kakati oyisapozi kubanga osaasira abalala ng'oyagala abantu ebibala bino eby'omwoyo bisapozi kubanga bikulukutira mu ggwe ekikakasa nti gundi oli mulokole ddala olina okwagala olina okusanyuka olina emirembe olina okwegumiikiriza olina okwegendereza olina ekisa kakati abantu bano mugundi mu Bayibuli etugamba nti kano ke kapima akalaga nti twalokoka tugenda mu ggulu bwe tuba n'okwagala eri abantu kanisa eno erimu kye bayita obusosoze bw'otalabanga erimu obusosoze bw'otalabanga kakati kanisa eno mikwano gyange mwabandaba bannabbi b'obulimba bajja kusigala nga babeerawo tosobola bajjawo kuba Bayibuli etugamba nti bannabbi b'obulimba balijja tosobola kikomye tekigenda kukoma oyo ne bw'anaaba avuddewo ne bw'aba akyuse bangi bajja kusigala nga bajja naye ffe kitukakatako okubalaga omusana okubalaga ekituufu akati kino kanzi bagambe sente olina ku sente awo not mpaka ku sente not zonna eziriwo sente entuufu eri suppose kubeera bweti tusomesa sente entuufu ontegeera gwe n'otegeera sente entuufu bwefaanana nowakasani sente entuufu bweti bwebeera sente enkyamu sigikusomesa gwe kasi tolaba nga eri gye bakuwadde tefaanana eno ntuufu eyo yenkyamu kati ffe tubabuulira Kristo omulamu ye mutuufu buli muntu ajja mu kubuulira enjiri naye nga takulembeza Kristo omulamu nga takulaga nti Kristo ayagala obeere bwoti era Kristo yatambulanga bwati ayagala otambule bwoti oyo mukyamu duka kati nze sigenda kugamba nti banabi b'obulimba balina bino ebyabwe tebiggwayo basigala baleeta empeta baleeta amazzi baleeta waliwo goyano kudawana abadde agamba nti musumba naye kati mutubuulireyo bannabbi abatuufu ffe tubasomesa Kristo kyayagala kati gwe tunula mu ebyo olaba ogambibwa ffe tukubuulira sente entuufu otegeera nti eno esente entuufu encupuli bajja gikyusa emirundi entuufu ebeera bweti buli ajja na design ye so buli nabbi ajja ajja na bibye buli musumba ajja na bibye naye omusumba omutuufu ye musumba akubuulira Kristo
buli musumba akubulira erinnya ly'ente era singa omwana we kwatanze era nze oyo mukyamu oyo dduka ogenda mu geyeena ng'amaliriza mikwano gyange ekkanisa tugende mu Yokaana ekisooka ensula ya 4 olunnyo olw'omusanvu abaagalwa twagalanenga kubanga okwagala kuva eri Katonda na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era oyo aba ategeera Katonda atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala ku kino okwagala kwa Katonda kwe kulabisibwa gye tuli kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we yazaalibwa omu tulyoke tube abalamu ku bwoyo ku kino mwe muli okwagala so singa bwe twagala Katonda naye nga ye bwe yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe abaagalwa nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo naffe kitugwanira okwagalananga. Yes. Tewali yali alabye ku Katonda wonna bwe twagalana Katonda abeera mu ffe n'okwagala kwe nga kutukiridde mu ffe ku kino kwe tutegeera nga tubeera mu ye naye mu ffe kubanga yatuwa ku mwoyo gwe eno ye thermometer eraga nti gundi oyo alina Katonda kwagala abantu sikusosola. In fact ekikakasa nti omuntu oyo alimu Setaani ye muntu ayagala okwawula yawula divide and rule yenkola y'abannabbi b'obulimba divide and rule. Bayibuli egamba nti Setaani asooka kwawula n'alyoka afuga. Okitegeera? Ate munaatula mutya mweteese ebyamagezi. Setaani asooka kwawula n'alyoka afuga. Kati buli bw'olaba Setaani buli bw'olaba wali okwawula yawula waliwo Setaani, waliwo ensonga. Buli bw'olaba omufumbo ng'agamba muganda mukyala wange oli omukazi mubi n'oli mubi gwe mutuufu tokolana nabo tonyumya nabo tobabuuza kiki nnyo. Okay, tugende 15. Buli ayatulanga Yesu ye mwana wa Katonda Katonda abeera mu ye naye mu Katonda nate tetwategeera era twakkiriza okwagala Katonda kwalina gye tuli. Katonda kwagala n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda naye Katonda abeera mu ye mwekyo okwagala mwe kutuukirizibwa gye tuli tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango kuba ye nga bw'ali naffe tuli mu nsi muno temuli kutya mu kwagala naye okwagala kutuukirivu okwagala okutuukirivu kugoberera ebweru okutya kubanga okutya kulimu okubonerezebwa. Akati bano bano baleeta okutya mu bantu era nabbi n'amala akulaba era nabbi era ekyo kyoli mukola nabbi agenda kiraba era nabbi bannange nabbi si Katonda era bw'olwala oyita linnya lya nabbi. Katonda yavaawo kati nalwaza kati ekyawandiikibwa ekigamba Peetero ekisooka 2:24 nti emigo gye twawonyezebwa nedda. Bano bayimba nabbi basusuta nabbi bawana nabbi era nabbi ate by the way bagamba Katonda wa nabbi Dawudi. Waliwo yampeeza message n'angamba nti neno mukyali eyo waddiramu message eyo video ya nabbi Dawudi yagambye mukyali eyo nene tololo waliyo nayo nabbi waki w'obulimba kuba mpulira ate yo nayo waliyo mbu era nayo nabbi w'obulimba nti basaba ye era tabakize nagenda mu kanisa ndala. Tulina n'omwana omuto ku ssomero bw'ati muto naye omwana oyo tagenda tasabira bwe tutwala abalala okusaba ye tagenda gamba binamala kitegeera wanabbi nero nabbi we ateya banabbi ab'obulimba tebakkiriza bantu baabwe kusabira mugundi mu kanisa namu ojja babuusa oyisa pozi kubanga oli obeera
owulira boboka totunulako walala tokkirizibwa kutunula walala wonna ojja tegeera amazima tebaagala obuuke bajja kubuusa Yesu Kristo akakufuga bulungi. Now wano Bayibuli etugambye temuli kutya mu kwagala bano bayita okutya mu bantu ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe omuntu ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we oyo mulimba kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko Katonda gwatalabangako tayinza kumwagala Kituufu. Now lastly second last banabbi b'obulimba ebimu kubeka santi ono nabbi wa bulimba nabbi w'obulimba akusalirawo mukulembeze ekigogo olonda naye omulokole omutuufu omulokole omutuufu era omusumba omutuufu aye suppose kubeera neutral ayaniriza abeeno n'abeeno naye buli bw'olaba ng'omusumba oba nabbi ng'agamba tulina kuwagira Museveni ku kituuti era bw'oba omanyi nti ogobera nabbi oli suppose kuba nga wa Museveni bw'oba tosobola kubeera wa Museveni gw'oli mujeemu oli wa setaani otabakada mulamba ye nabbi Dawudi akugamba ffe tuwagira Museveni Yesu Kristo ekitali kibi ekitali kibi okubanga amuwagira naye mu butuufu bw'obuweereza kikyamu nnyo okugamba abantu nti ekkanisa eno ya kitongole gundi ffe tuli ba DP sorry ffe tuli ba people power ekyo kikyamu oli suppose kubanga oli neutral abantu balungamya nabagamba mugende mulonde naye mulonde omuntu agenda okukkiriza enjiri okubuulirwa mugende mulonde omuntu anaabawo obukuumi okubanga mukola emirimu gyaye bulungi mugende mulonde omuntu omutuufu ate omuntu mumumanyi mu mitima gyammwe ontegeera tobagamba nti muyisa suppose kulonda ono era ffe tuli bakkanisa eno ya bano kati kambuuze bw'otuuka mu kulonda n'otagala mu box endala now bw'omala n'otagala bano bakakasa mu njigiriza bakakasa nti nabbi alaba tosobola nakukikola kitekiriza n'omala okikola ogenda ku boti pepa ngwedde omanye eriiso lya nabbi likulaba lino kanisa gye twogerako ya Museveni naawe leka eno kanisa gye twogerako omukulembeze waayo agamba tuyisapozi kuwagira President Museveni tetuwagira na muntu yenna era kanisa eno tuyisapozi kuwagira ono ennyonyi zo zikozesa buli bwafuka bugaali apangisa ennyonyi ng'ali Jinja agenda Buwenge boda yekutwalira n'ebbiri oba olukumi ali Jinja agenda Buwenge apangisawo ennyonyi now ono omwami okumanya omwami ono si mwangu n'akatono buli bw'oba yagala kumutegeera togezaawo kuwabula bantu nti kyakola kikyamu era gwe oba ofuuse mulabe yagamba nti ayambako gavumenti okugunjula abantu omwami ono yabadde akyogeraho ayambako gavumenti okugunjula abantu simanyi naye nga ekituufu kyandibadde bwe kiti Bayibuli etugamba tusabire nga batukulembera tubawagire naye ku nsonga y'okulonda tetuyisa positi kubanga tulasayirawo abantu batukulembera it is wrong kikyamu ontegeera mu politics now Katonda Yesu Kristo atuwa enjigiriza tugende mu Matayo Matayo 7 tutandikirawo temusalanga musango muleme okusalirwa kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe kakati wano basala emisango kanisa nesala emisango kooti etuula bagukusalira ani chief magistrate simanyi naye nga basala emisango era mu misango gye basala bamanyi okugamba nti kati
gwe toddamu kusembera na kanisa kikyamu ekyokoze tokkiriza na kusembera kanisa bwenzija migo mboko basalimbidde aba bavubuka ababo like basasulwa bakola kiyaba bakuba embooka abo abakola nga benda baba kwata abantu amanyi tugeze omuntu alinga ngagana omukuba bayibuli egamba ebigambo byaffe bitusaliza omusango nze sijja kwogera kyesimanyi njogera byemmanyi kati simanyi baba basasula sente bati babasasula naye nze kyensobola okugamba nti waliwo emisango gyovunaanibwa emisango egyo nga tokkiriza kusembera kanisa nabeerayo emisango gyovunaanibwa ng'ogenda kusemberanga ekanisa naye tokkiriza kubuuza yesu yeebazibwe obuuza osiibye otya ssebo osiibye otya naye musumba ate naye wazze akati nze nalimu emyaka 18 mbabuulira ekituufu osiibye otya ssebo osiibye otya nnyabo waliyo emisango gyobanga wazza nebakusalira omusango ng'ogenda kumalira ng'ogenda kubanga osaba naye ng'okuŋŋaira ku valanda tokkiriza kuyingira mu kanisa mpaka okumala ebbanga lye bakusalidde nga ndi ku shed lubalaza oisapose kubeera ku valanda awo tobuuza muntu ese omusajja kyagamba ekituufu laba wano bonna aliranye nabbi talina kirevu toisapose kubanga obeera n'ekirevu njogedde reality bana bawugalamu omusajja bamulabira ku kirevu nga si wa Dawudi ebintu bingi ebikola mu kanisa eri ebiri so weird ngambye waliwo okwawula abafumbo those are weird actions okwawula abaana ku bazadde kanalaba n'omwana shawo oyo omwogerako buli bwembo oyo komedia Samian Shaw omu oyo omuwanvu omusoga yagamba ni bwatwalira kimama we takikwata nze nali nima omuceere busembati eyo nga nvuga emmotoka neŋŋenda nenambula abakozi bange nenkomawo naye nga buli bweŋŋenda nagendanga every weekend naye buli bweŋŋenda ndina mama nga ayagala nnyo ssemutundu nga ngula ssemutundu ya kilo 10 8 ku 10 nenjiweereza nga mama wange girye kwolwo ssemutundu teyaliwo nengula empuuta ya kilo 13 negamba mama nkwerezaayo enva ozirabye nazana Paulo no Disembe toyira mukumpereza toyira mukumpereza toyira mbanja musango konze what so bino betwogerako biri riyo agana abantu agana mwana bava mu kanisa oyo mulabe omuzadde bava mu kanisa oyo mulabe abantu abayambako yes abayambako balungamya naye ekisinga obukulu mu bino byonna ono yawaba n'ava ku mulamwa ontegeera na bayibuli egamba nti omuntu agamba nti kitanga nkwagala eyogera etya mu mutukuvu nzijukiza wayo bweyogera negamba nti buli bwoyogera nnyo nti njagala Katonda naye nga tokola byayagala gwoba weerimba wekka kakati nono omukulu buli bwabanga abuulira obutuukirivu naye nga byakola bikotana n'obutuukirivu waliwo omwami gwe bayita Desire gwe bakuba nga agenze mu kisenge kye agenze mu kasenge ono atambulira ku mugo n'eriiso lya oyo Desire ye kane yali ano nayo ekyobutatya bakulu genda otya mu kisenge ky'omuntu akati kankubulyeko kino Katonda musana waba oli mulokole ng'oli wa musana lwaki oba n'obulamu obwekyama kakati oli nabbi era oli mutuukirivu ekikuyingiza mu karuumu n'omuwala atali mukazi wo atali mwana wo kiki omusabira otya yali atute muwala wa Desire nedda waliwo omuwala gwe yakozesa erinnya ndyerabidde naye waliwo omuwala gwe yakozesa ng'omuwala oyo amukolako emikolo emitono n'emimpi
kumusabira omuwala ng'amanyi okukola masaji omubiri gw'omukulu. Omuwala amanyi okumulongoosa nga basala ebirevu nasala ebirevu byonna buli kirevu ekiri ku mubiri ne bagula ki ne bakisala. Tegezo omuwala yafukibwako amafuta kusalya nabbi ekirevu. Yamuwa olunyiriri n'amugamba nabbi Dawudi bwe yakaddiwa bamuleeta omuwala embeerera. Mweruli naye teyamumanya. Nabbi Dawudi ow'omu Bayibuli teyeebaka na muwalo. Teyeebaka naye. Kituufu omuwala bamuleeta omukola ki? Amubugumyenga naye talina kiyakola. Okitegeera? Kakati ono yaleeta omuwala n'agamba Mukama akulonze kubugumyanga nabbi. N'amaliriza nga mukozeseza. It is on record, biri wano ku YouTube. Nabbi akaddiyo kutuuka kukukolera. Biri wano. Biri ku YouTube. Gweteka mutesi zukuka teka zukuka universal teka muzukuka ku YouTube teka muzukuka kigambo zukuka omwana kiteka mu universal in abbreviation Universal Apostles Fellowship teka ogun dash Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness Universal Apostles Fellowship Church is ojja kulaba omuwala oyo nga awa obujulizi nga akakasa nga nabbi bwe yakola ki bwe yamukolako emikolo mukyate baamukuba emigono egimutobuse bamukobaganya agala kukyafuwaza linnya lya nabbi kwali nange omuwala yayogera kati n'agamba nange basangula ebintu bano tasobola vaayo eno yakuzuukusa ate eno yakuzuukusa eyo yabano bakyewaggula agwa baafuuka emizimu enewe gwe wenna atulaba kyetugezaako ate no expo it's a platform welcominga buli omu bwokera ku makya nolabanga bye boogedde si bituufu olaba waayidde ffe tuli open just call us ojje oyogere ebituufu ku muntu oyo gwe baboogeddeko kuba nene ffe ekigendwa kyaffe si kuttatana linnya lya muntu wabula buli omu ayanirizibwa ayogere ekyo ekimuli ku mutima naawe osobola okujja waliwo omukyala eyankubirako edda nga nkyavoisinga obutambi obwo nga nkyalina ejjinja eyo nagamba soda oyo noona erinnya lya nabbi naye ffe tulina bwino omuki omutuufu era nasaving enamba ne mugamba mukwano bw'omugamba nze tekingasa naye nina platform kyensobola okuyambako okuziba obulimba abantu babasiize ku nabbi jangu ku platform obugamba abantu yangamba sisobola kujja nengamba oyagala kujjawo obulimba ate obusirikiri so naye bw'obeera ffe tukubire ojja ogambe bano balekera ono n'alinnya lya nabbi no si kwona linnya lya nabbi ffe tubabuulira bye twalaba Pawulo yagamba nti tubabuulira bye twalaba bye twawulira bye twalaba n'amaaso gaffe nga mbaliriza mbagamba bana bajja kusigala nga bajja ebikola by'abanabbi b'obulimba byongera ku kwononeka buli olukya recently nagenda nefuna accident nafuna accident egifunira busoga eyo twali tugenze mu kwanjula nafuna accident it was so terrible when amenyeka emirundi 3 okugulu kumu kati bakubira mama wange omukulu ali bubi nze mukulu naye omukulu embeera gyali musinungi ekituufu na omutima gwazikira nako ne bagukuba ne baguzza engulu mama nagamba nzijja Pawulo nzijja naye nga alina okusooka okwebuuza ku bakulu kugantana kyosobola kukola nga kiri ng'okyeyiba weeyimiriddeko gwe self-independent kikyamu buli kintu olina okwebuuza era mama n'okikola nga teweebuuzizza gwe musango tuwunzike now ne batwala mu ddwaliro ne bantekako ekiseminti ne banongoosana ne bantekako ebintu bingi ne mala ku ddwaliro ejjinjawo emyezi 2 nabbi yagaana mama okujja okundaba ne banyinaze tolina walanya oli mujinja ndi mujinja bali buwenge akaboda wekakuleetera sente 2,000
taxi ya 2 kusa agamba abanabbi ba bulimba oyo mukyamu mikwano gyange ekintu kye bayita banabbi b'okulimba babi bano abantu bali mu Yokaana 10:10 bajja okubba okutta n'okuzikiriza banabbi b'obulimba baba babbi bennyini ono omwami mabegakaawo bambyogere kambyogere tujja atandikirawo pati finally amanyi n'okwata sente zakuŋŋanya mu bantu naziwa mwana soda nanga amanyi miliyoni zino 2 genda okunge banno mwongereko sente mugwire emmotoka ngambe nti mwabanguzi abansizeemu emmotoka tuzigule emmotoka nyala sino truck Sombongo omusenyu muyambako emirimu ejja kunyambako emirimu gundi nenda kulono ntukoletu mungwire tractor wamana lulieri waluka vidiao nga bamwode tractor nedda kulono tractor nedda tractor mwajiwa kuli twetaga basi etwala abakozi ku nnimiro mugule basi mugamba muleme gamba nti sente za kiweebwayo wabula abantu abagala bagamba abavubuka bekozeemu omulimo ne bagwira nabbi emmotoka ya miliyoni 8 pati yasoma human psychology basulana mu bubooto naye nga abasozi olina basika chapati mbalamusizza nnyo neyanza bayakumpuli musumba siibula nsibula abantu Katonda tumwebaza tujje gye twatandikidde mpaka kati sigala ku expo gena kwongera okumanya ebingi naye kansuubire nti tolaba bulabi wabula n'amaaso gazibuka tunulira Kristo Bebrania 12 olusooka ye mutandisi w'enzikiriza yaffe weesonyiwa abantu nze musumba sekitoleko Peter kuva Lugala sangwa kuzira 75 12 kama bampira omukisa naye kampeni ambayange yesu abayange nze Paulo omukisa nva ku prayer palace ekireka ndi omu kubaweereza nambange yesimu eri 070 M3 6 4 giddemu 0701 136483 oba 773 55 9 oba onfuna tweyanziza in case ngolina omayimu eri abaana batera okudownloading ebivumo ebya digital kidownloading ekitwa omala budde teeka wano so abantu abene mutumalako thank you so much bobanga oli eyo bivumo byokka baba muli eyo nga nawe olina ebiri against ebyabano banga okkiriziganya nabo just come jangu oyogereko eri abantu for now mukama batukumire bye bye. Export TV to the world.